amanya Sheikh Yasin Abbas Chiwewa, director wa dawa mu office ya Supreme Mufti, director wa dawa mu ggwanga. Nze namuddiramu ekyekifo kati nkimazemu omwaka mulamba nga director wa dawa. Sheikh Mzate okumuddira mu bigere tekyagwa nti accidentally, wabula nze nabeeranga ne Sheikh Mzate banga dene nga bwetukola emirimu gyaffe egya hijja, bwetukola emirimu gyaffe egya dawa. Kakati nze ndowooza wandibadde obuuza baba mwambaza olubugo n'otabuuza nze kubanga nange bifaananyi nabirabye nga nawe wogamba ewabirabye nze era naluddewo n'okutegeera nti ye butabani wange gwadi bambaza olubugo nembuzi neba nemanya kukyali jjajja Jumba kati paka we baŋŋambye endegezo olabako nti rape our sheik nembuzi yakimpeereza nti ani ono nti mwana wa Seeka ko nze tufudde naye I think kyetaaga kubuuza baba kikoze kibi nnyo kyannaku nnyo. Olubugo lugoye bajjajjaffe lwe bayambalanga nga tetulafuna zino bw'oluteeka mu kibbo n'oluteeka wansi w'ekitanda gw'oluteekamu ebintu ebiraga nti shiriki n'oluteekamu surutu obulombolombo naye olubugo lulinga mmwanyi entaba Luganda bw'ogyeya n'ogijja wali n'ogirya teba na buzibu naye bw'otandika ogiraamirizaako olubugo ogifudde ekirala n'olwekyo olubugo lulinga emmwanyi. Kati olubugo kulumuteekako olugoye olulaga nti nno bajjajjaffe basookera mu lugoye nga lwa lubugo Oluganda ate nga ne marehemu Seeka Nuhu Muzaata yali musajja Muganda. Kati buli muntu alina entegeera ye, nze siyinza kuyingira ntegeera ya muntu naye toyinza gamba nti abantu bano bonna abakyamu okuva kubanga ebyobusika mu Buganda bikulemberwa kika ne wano wakasoli abaddewo mukalo ow'essiga abaddewo ow'omutuba abaddewo buli muntu alina entegeera ye, toyinza gamba nti abantu bonna bagenda kutegeera kyekimu. Banga boy nsiba ebya ahira babivako bali ku bya dunia ate ne babanga tibakomye ku kyo nobalabanga era bakyantawanya kuba nalabye Seeka Yasin yewangala mukozi wange era yalemera Muzaata and others nenga twamugamba nti weba mukoze kale katubalekere tours and travel we mukola annual muwereze ngayo ekitabo oba ne kalamu nera centers yasikinyeganga ko sivanga yo kukyogera omwana Seeka bamwambaza emboga era saakyogedde kola kuba mukimbuuzizza naye naavayo n'agamba nakola bubi nnyo okufumbirwa ng'olumbe terunaggwa niwebuuza kati ono Seeka ki abisoma mu hadithi oba mu Quran. Sheikh Nuhu Muzaata batte ennyumba ye amakaage nze njagamba nti gaatwalwa n'amaanyi nkyale yeeyita nti yali muka Sheikh Nuhu Muzaata yaliko n'avaayo yagenda Sheikh avudde n'akomawo era ekyalaze ekyo mwalabye ye yafumbiddwa nga n'olumbe lwa Seeka terunaba. Wano mu mpisa ya Buganda omukyala tafumbirwa okujjako ng'olumbe lwa paluwedde n'ekyo kyokka kyayongedde okulaga nti ewa Sheikh yali yavaayo ng'ali ku bintu bye birala kati byatambuza era ye kati programu ze zitambula ne wano tabaddeewo newa Sheikh kati yalemerawo fe Sheikh yali musajja nga mugazi okusinga okukayanira ebintu yali mugazi wonna Sheikh Muzaata asobola okubeerawo so ne tusalawo wali ebwayiso wa kitaawe wazaalwa we yakulira ate mu Buganda tekizira singa kyadde kizira mu Buganda tekwali kikoze ekituufu ebintu by'amaka gange biwanvu nnyo temujja bisobola tumwagaliza obufumbo obulungi buli mukyala yenna nga akyalimu eriisa erifumbirwa ebbanga ly'omala nga tolina musajja olina obwaguga bw'eddembe okufumbirwa. Si mukyala waffe ati mukyala wani si mukyala waffe mukyala simanyi wani kati mukyala wagumisiriza si mukyala waffe kati Buganda mukyala waffe kitegeeza abadde akyali waffe nedda si mukyala waffe ye yafuna omusajja we era n'amwanjula mwamulabye n'agenda n'amufumbirwa nga tewali kwotaataaganyizibwa konna era tumwagaliza obufumbo obulungi. Obuzibu nze ndi musiraamu soka kuba musiraamu nemba Omuganda okitegeera kati nze obusiraamu bwantadda in fact emyaka 2 nali overdue obusiraamu butwa emyezi 4 n'ennaku 10 ejali gyayitawo edda kati honestly how is my mikolo connected to lumbe nze ndi musiraamu era n'enneeyisa y'omuntu buli muntu asobola okweyisa nga bw'ayagadde naye nze kyenkubiriza si Kuluthum yekka wabula buli mukyalo omusiraamu oba buli musiraamu waali oba buli muwala wonna omusiraamu nti empisa gye weeyisaamu ekwogererako enjogera halfway yo ebisigadde yeggwe naye ng'empisa y'omuntu empuntu enneeyisa gy'ayisizza yemujjayo adresi ye eraga wajje yakulira eraga abamuzaala eraga abamukuza eraga ye yani so
kati gwe buli muntu andaba oba yagadde kweyisanga muyaye oli waddembo kweyisanga muyaye bobanga oyagala kweyisanga muntu mulamu oli waddembo kweyisanga omuntu mulamu so sisobola kukoma ku muntu kuneeyisa ye kubanga waddembe n'abalalu bayisanga abalalu mulalu abeera kasasiro n'alya kasasiro enneeyisa ya kiralu. Shoki yasinze ekigambo kye musubirira nti aneesonyiwe asigale nga yeeraba nti ndi mukama we kubanga ebbanga lyonna awangadde ndi mukama we abadde mukozi wange nakati twamuleka akole afune ekyokulya mu Muzat and others. Centers ye tazireeta nesikyogerako ampa ekitiibwa nga nange wenkimuwa obulamu butambule buli omu yamanye ge gyanoonyamu edduniya nze namwesonya kubanga nkola nsobola okulabirira omwana wange kyensubya nti Seeka yandibadde namusanyufu nnyo kuba nti yasini aweereza omwana we omugaati much nsobola okuba nga ngumuweereza tamanyi mwana Sheikh kyalya tamanyi oba asoma tamanyi oba alwadde naye ye omulimu gwe kubeera wayimiridde n'anvuma simanyi kyanjagaza so abeereyo mukozi wange talibeera mukama wange talibeera ku grade gye ndiko Allah yamuleeta mu bulamu bwaffe nga mukozi akipinga eyo position ye. No, it's the reality. Buzo omulimu gwe gwakola.